ekitava ku ssengejjero kifuuka wankindo. Bagamba nti naazino bulungi ava mu ddiiro. Naye NRM engeri munnange gye kiri nti yagaana okutegeera obukulu bw'ensonga nti ye yeeraba mu kifo ekisooka ate era n'ekiddirira n'ekyokusatu kwegamba bo munnange n'ensobi ze babeera bakoze bamaliriza bakutegeeza nti bo bazirabanga bwe bityo bwe birina okuba. Ne babeera batulugunyiza omuntu oba bassa omuntu oba obubbi bwonna obuba bugenze mu maaso bo era bawunzika bawaana buwaanyi. Ekyo ng'oyagala okimatira genda ku radio stations zonna, genda ku TV stations zonna, ojja kubasanga nga bawaana buli kamu oba bawagira buli kamu. Kakati munnange mu buufu obwo NRM neefuuka ekisekererwa. Abawagizi ba NRM essaawa eno balabwanga ba criminals, balabwanga ba opportunists ababeera batunuulidde buli kacyansi konna akaliwo okufuna kye banyakula. Era bangi nnyo basalawo okukola kyonna ekisoboka okuwagira ebitaliiyo okusobola okukuuma akalimu kaabwe oba okukuuma omunyago gwabwe, bentera okuyita ba save my job. N'abo abanyaga oba abali mu bubenyi bw'amateeka, abagaggawalire mu bubenyi bw'amateeka naye nga basiikinga government protection. Kati kino muganda wange gwe ampuliriza, we wava ebyo byonna nga bwe mbikunnyonnyodde awo waggulu, era nga tujja kukaanya okusinziira munne ku bigenda mu maaso. Ekyo ebyokulabirako bye ŋŋenda okuwa si byadda, bya nnaku zino. Gino Museveni yatuuse n'okugoba abakozi ku airport 152. Bwe tugenda kweno enkola eya tekinologiya eya EPS eya traffic, byonna muganda wange ngenda kuba nkunnyonnyola, naye nga teweerabira nti maintenance palace gye bali nnyo, era nga bano batunda solar systems, batunda ebyamasannyalaze, batunda ebyamazzi, byonna okukosa ne ttiimu ez'abakugu ezisobola okuyambako ku b'installinga. Osobola bakwasa ekizimbe kyo ne bakirabirira mu byamazzi, mu byamasannyalaze ne maintenance yonna, beba maintenance palace. Ate nga nakugamba nti balina, bwe tugenda ku solar, balina solar, balina amataala aga solar aga security geeteekako gokka ng'obudde buzibye, gejjako gokka ng'obudde bukedde. Balina kamera, CCTV cameras nga zikozesa solar, so si bino nti amasannyalaze gavuddeko tetwategedde byabaddewo. Balina water heaters zikozesa solar ez'omu binaabiro, zinywa amasannyalaze ezo muganda wange bw'oziteekako solar oba owonye. Ate balina water pumps ez'amazzi, pampu z'amazzi ezikozesa solar. Osobola okulima seasons zonna, osobola opampinga amazzi ng'okozesa solar n'oteeka mu ttankayo, beba maintenance palace n'ebirala bingi nnyo. Hillside View Apartments we bali nnyo, wali ku Kasozi Jjanyi, tuka ku Entebbe Road, Ekajjansi, Kitende oba Namulanda, buuza Ejjanyi ku kyaki, awo ogenda okusanga Hillside View Apartments. Apartments muganda wange ezitemagana ng'omuntu, mulimu buli kimu, twala butwazi tulooto, ate nga bbeeyi ya wansi nnyo. Transport first booking yo wabwereere obanga naddala ova ku airport oba okumpimpi awo, ate nga n'amasannyalaze nayo tegavaako, wifi weeri, nakugamba nti newe Mindi Asena. Ate nga security kikulu nnyo, security eri gguluggulu, compound nnene nnyo, mulimu ne tent osobola okutuulako wabweru, osobola n'okwokya kanyamaawo ne banno mikwano gyo. Ate nga ne parking nayo nnene nnyo, omulirwano mulungi nnyo, si mugotteko oba nti musiraamu. Kale beba
Hillside View Apartments. Kakati tugenda kusooka tweyongereyo mpola obulango bulala tunaabufuna mu mboozi yaffe nga bwegenda mu maaso kubanga bino bikulu nnyo munnange okumanya. Jjukira nti nabategeeza ne mbagamba nti abantu abali mu NRM ebiseera ebisinga obungi emitima gyabwe oba omuntu bamusse oba balabye nga eri muto bamukubisiza amasannyalaze naakankana bw'ati ojja kubalaba nga boogera yalaba full figure wana agamba nti newankubadde kali musiru naye era tetumurefaringako kubanga wa NRM yagamba nti edi mutwe wanaalaga nti akankana naye bwadde eri n'abonga banne nti omuntu omulwadde talina kukwata muntu mu ngalo nti batalina kumubongako mbu alina kulaga nti afa kati mbu yali yeekoza naye bwe yatuuka eri n'abonga banne mbu ye kati ye criteria gye yakozesa okulaga nti talina kye yali alimba. Kati n'abalala bangi nnyo nga babyogera kwegamba ekyo nkireese okulaga nti bano bantu ba mitima mibi nnyo. Mwalaba wano mu kwekalakaso kwa 2020 November ate nga be baakutegeka nga basse abaana bakubye abantu amasasi mu zaakeedi wali gwe baakubira omusajja wano ku Mutasa Kafeero n'abalala amasasi g'abalumba mu zaakeedi ne gabakuba ne bakugamba nti bakyabatta nnyo otwamaliriza akalulu ne batandika okulunkuma abaana ba Viniti noli yali yambala akakofiira kamyufu nooli era ne badda ku mitimbagano ne ku radio station ne ku TV station ne bagamba nti abantu baffe baatuwanga information tebereza nowe mwana wa neighbor nti bamutwale nti bawagira NRM awagira NOP awagira enkyukakyuka mu ngeri efaanaganako bwetyo ate nga weewava n'ekigambo kya John Museveni kiri nti group ya Kyagulanyi ngenda kugimalawo so nga ate munnange weewuunye Museveni nga okoleka okubeera nti baamukuba akalulu n'anyiiga nnyo naye ate abakyala abaalabikako baali bakunamirembe road awo abayambalamu t-shirt za NRM mu biseera ebyo ebyokwekalakaasa awo nti abantu baabakuba olube naye ate tebaabakwatako kati abakyala ne batya ne bajjamu zi t-shirt za NRM ne bazikola ki ne bazisuula. Museveni kyamunyiiza nnyo era n'agamba nti yeewera nti agenda kukola ku bannupu batuuke ekiseera nga neyo balaba t-shirt ya NRM awo tebagikola ki tebagikwatako so nga ate abakyala baatya bokka. Kale kwegamba ebintu bingi nnyo ebize bibaawo nze nkunyonnyola okuva ku top okutuuka kwasembayo nkugambye ba criminals baziba misango ate balina emitima emibi bano ba opportunists nti batwala buli kacyansi konna akaliwo era bwe bakafuna ettaka lye bajja kulitwala kasaba bekebera ebyo ebyapa eyo batera babikyusakyusa buli kantu konna bakabba ate nga bakola ebikolobero ne batuuka okubeera nti nno beesiga gavumenti beesiga mundu maje okubeera nga babakuuma era abangi bali ku mirimu gye baliko bawagira NRM lwakuba nti baagala okwekuumira ku mirimu egyo mu nkola ya Save My Job ne mu nkola ey'okukuuma omunyago. Kwegamba ebyo nga bwe mbikunyonnyodde bye bidescribinga abantu ba NRM yagalagaana. Kakati ekibuuzo ne kiba nti gwe nga ggwe ali awo Munnayuganda kati abantu ng'abo gwe bwe bawanika ekigalo naawe ng'owanika ng'olaba kisaanidde okuwanika ekigalo ku ebyo kubanga nga bwe mbikunyonnyodde awo okuleka mpozzi nga tobeera Uganda byonna olina okuba nga obimanyi era nga bwe nkunyonnyola naawe ojja kukkaanya nti kituufu bannange. Kakati bano bakimanye bulungi nnyo nti NRM yakyayibwa ekituufu nti abantu bagikyaye mu ggwanga lyonna kubanga teri atakaba NRM ebikolobero nti nga bwe nkunyonnyodde ebiti ebyo eby'abantu abeekweka mu NRM nga bakola ebikolobero ebyo kati kitegeeza nti obuwagizi bwabwe bugwiridde ddala kubanga bano osobola obbanyonnyola bayirayo mu biti by'abantu 3 byenyinza okukulambululira obulungi ennyo nti nga bwe nkugambye nti bwe bataba ba criminals
babeera bakozi ba gavumenti era nga baagala protection okuuma emirimu gyabwe. Gavumenti tegamba bakole balina we bali nga bakama. Okitegeera atudde waatudde naye nga muganda wange anoga sente z'omiwa omusolo kati nga akola kyonna ekisoboka okuuma mulimu gwe. Era bano mu kiti ekyokusatu bantu beeyagaliza bokka, ba opportunists abalinze kugamba gatwale ng'amalindirizi agalinze okunyakula. Mwe bembo ziringira ne public funds, sente z'omulimu omusolo mwe zigendedde omwo. Mu bantu abo mu biti ebyo ebisatu ba criminals, government workers protecting their jobs and selfish individuals seeking opportunities to embezzle public funds. Bebo bannaffe kakati nti gwe bw'otunuulira embeera eno muganda wange tujja kukkaanya nti bw'oba oli munnayuganda ng'oli munnayuganda ali nnomo ng'oli kwalaali munnayuganda tosobola kwerinaanya bantu bafaanaganako ng'abo oba obukulembeze bw'ekibiina ekifaanaganako ng'ekyo. Mwe muva ku bino kati nga bye bateeka ku Bobi Wine just kwati tebakyabikola ennaku zino. Ennaku zino nina ekifaananyi kya Bobi Wine kyendaba kye baadisigayizinga ng'aseka kati kye bakozesa buli wamu kugamba okwagala okumubiiya mu bantu. Ku mulundi guli nga tugenda mu kaluka 2021 baakwata ebifaananyi bya Bobi Wine bwe yali mu luyimba nga ayimba oba yali anywa sigala mu luyimba olwo kadingo oba kati baakwata ekifaananyi ekyo ne bakiteeka ku Electoral Commission ne bagenda nga babitimba ne bakuba ne billboard ku Entebbe Road mujjukira bulungi ebyaliwo. Kati ebyo Bobi Wine maturity gy'alaze tekyali n'ayinza kukola bintu ng'ebyo. Kati balina akafaananyi ke batambuza, akafaananyi ako kali ku net bw'ogendako n'okebera ku Google bifaananyi bya Bobi Wine mwekali nga aseka kugamba oli yakakwata n'aka deformingamu katono bw'ati kati n'aseka nnyo bw'ati ng'amanyo gali kungulu. Kati buli waku ekifaananyi kya muhoozi kati bw'olabira nti story eyagikoze kugamba musasule ke bakozesa naye nga bwe tudda ku ground bo bino byenkonnyonnyodde ebyo kwegamba tebabirabamu kantu yadde n'akamu era nga n'ebyokulabirako weebiri kuba ngenda kuba mbikuwa muganda wange nti baagala okukakasa kati nga ku mulundi guli nti ebifaananyi bye bakubye ba Bobi Wine nga balaga nti yali anywa enjaga nti kyekibyo nnyo era babitwale babitimbe kyo ng'ate yabikola na music video, yali music video oba kadingo nti ekyo kibi nnyo kisinga ebyo nga bwe mbikonnyonnyodde awo ebitutte n'obulamu bw'abantu ebireetedde abantu okubbibwako ebyabwe. Kakati njagala okubuulira nti gwe bw'oba ng'oli ku nnomo ng'oli ku alaali kiba kitegeeza nti tosobola kuddamu ku identifyinga ne ruling party eya NRM n'obukulembeze bwayo. Abantu abali nnomo tebakyasobola kuwagira General Museveni ng'omuntu ali nnomo. In fact nzikiriza ya ne Bobi Wine yagamba nti teri obanga okoleka mpozi ng'oliko ekikyamu obanga totegeera nga tosobola kulaba bintu bigenda mu maaso wano baye yagamba wano mu Buganda lwakuba bo balowooza yagamba nti Abaganda wano mu Buganda bwe tugamba Buganda abantu bangi abali mu Buganda naye bw'oba ng'obeera wano mu Buganda nga tosobola kulaba bintu bigenda mu maaso mu NRM kitegeeza nti oliko ekikyamu kitegeeza nti oliko ekikyamu either ogwa mu biti biri olina wooliira oli muzi wa misango era ng'olina abakozesa mu gavumenti okukutaasa. Yensonga ki olaba nti abamu ababbi babatwala oluba omutwalayo yakusooka n'okutuuka eka. Kakati oyo asobola okubeera ng'afiira ku NRM kubanga manipulation the system n'asobola okubeera ng'asobola okwebeezaawo mu ngeri y'obubbi. Bakozesa amagye ne poliisi ba DPC ne babakozesa okusobola okutulugunya abantu ku ttaka n'ebintu ebirala. Kati abo bw'osanga nga balina protection
tebabeera normal. Those are not normal people. Kakati nga bwe nkutegeezezza nti either omuntu yenna abackinga regime abeera bw'ataba beneficiary mu system abeera atya okufiirwa omulimu gwe. Abeera atya okufiirwa omulimu gwe. Kitegeeza alina waakutte bw'ati ng'enkwa anyuunyunta. Naye anyuunyunta ki? Anyuunyunta ggwe muganda wange ampuliriza. Gwe akeera ku nkya n'olenga ennyaanya zo, akeera ku nkya n'ogenda okutunda emivumba gyo, akeera ku nkya n'okwata bodaboda y'ovuge. Kitegeeza oli kwalaali. Naye waliwo abafuna ssente ziri abawayalinga ssente awo mu bbanga awo, bo bazifunira awo. Mukola eno ne mukola. Bwe mugira muti bo ne baziteega mu bbanga awo ne bazikwata. Kati mulina okuba nga mutegeera embeera eyo. Kakati nga sinakunnyonnyola muganda wange gurupu z'abantu bano kuba nkyakunnyonnyola ddala n'ebyokulabirako nkyakuleetera. Waliwo omukyala ayitibwa Jessica Nalumansi wano ku Uganda Atlagi munnange osobola okunkontaktingako kubanga waliwo omuntu akunoonya. Jessica Nalumansi Kasozi okusinziira ku muntu akunoonya agamba nti oli muwala wa Venancio Ssennoga eyakolako ku Radio Uganda. Ate nga mwasomako mwembi Butini Girls Boarding School gyemwasomera eyo. Muli ba obbi, si musajja. Oyinza okutanoga bannange, ayinza okuba old time boyfriend, kakati ate nanziza. Sikatantazi nga omukwano gwe bamuyita mulindwa. Sajja si mwangu nnyo naye kakati ayina ne mukwano gwe babira mu Land Rover yaabwe ey'amagye. Naye si bangu, si y'amagye naye nga kala y'amagye, naye si bangu yadde n'akamu. Kakati munange Jessica Nalumansi tewali maafu mushkila kuyinza okunkubirako. Tewali buzibu bw'amaanyi nnyo. Dokita gy'ali nnyo kumwe abalina endwadde. Dokita gy'ali temugayalirira bulwadde, toleka kuyeba, tokkiriza abantu kulimba kitolwa bidagaladagala tokola otya. Baagala obbakuumira mu bulwadde mubeere nga babawaako libaweweeza buweweeza naye ng'eddagala eriwonya gyeriri. Njogera ku bulwadde. Bw'oba ng'olina obulwadde, teri bulwadde bunene. Ensi we yatuuka abantu kati ate endwadde baazigonza dda. Muganda wange bw'obanga nti bwenjogera bwe nti osobola okukitegeera. Endwadde baazigonza dda, abasajja bazijjanjaba. Oba olina kansa, olina sukaali, pressure, prostate, osobola okujja wano ku Uganda Atlagi. Enamba zange weeziri awo emyesembe 1015 esembyayo 73 n'enkuwa enamba ya dokita. Dokita njagala nnyo ajja atunnyonnyole wano, naye dokita nange oli naye yeetaga amajegere ndowooza, kubanga nze namugamba nanga munnaye gwe Uganda Atlagi bwe tomanyi byempise andange magezi go gayinza okukuttisa nno nago. Kakati aba Timo Property Consultants Limited bano batunda ettaka ate era bagula ettaka ery'ekyapa. Balina construction company muganda wange, bazimbye amayumba n'ebizimbe ebinene ebya ddala. Kakati gwe genda ku mutimbagano banoonyeeko Timo Property Consultants Limited ate osobola obbakubirako n'enamba zaabwe weeziri awo. Be ba Timo Property Consultants Limited ku nsonga z'ettaka, ogoba ku byapa n'ebirala ebikwatagana munnange ku nsonga ezo. Kakati munnange mbadde nkyakunnyonnyola bannaffe bano aba NRM abatusibyeko akanyaaga, naye ng'okubannyonnyola tosobola kutegeera mwe mubeego. Kati bannayuganda mulina okuvamu muze ogwegomba abantu, kwegamba gwoloba oli avuga emmotoka ey'ebbeeyi. Yes, okwegomba kirungi, nereka kuwaanawaana by'otategeera. Mwe musobola okuwaanawaana omuntu
olwokubanga azimbye ebizimbe aguze amamotoka naye weebuuze sente azijjawa akola mu gavumenti. Yensonga lwaki omwana wo tasobola kubeera facilitated nga gavumenti bwe yali badde ekikola mu ssomero erya bonna basome. Yensonga lwaki oluguudo lulubi. Yensonga lwaki mukyala wo kakati waliwo mukyala mukwano gwange wano atunda ku kkubo ennyaanya bwe biti ebintu ebyo bye bateeka ebirime. Kyajja azaale bamulongooseza wali ekawempe, mulago w'ekawempe. Kati yabadde annyumiza jjo n'aŋŋamba ati muganda wange ekiri eri bwe tolina ssente tebakukwatako, nti omusawo we yazaalisa omukazi nga tannaba kumukolako bintu birala byonna n'abuuza ono ani ali kuwono. Ne bamuyita n'ajja n'amugamba ziriwo ssente, olinawo ssente mmeka? Bwe tolina mitwalo 10 simukwatako mutwale. Tannaba mukolako kintu kirala kyonna ng'omukyala amaze okuzaala. Tannamulongoosa, tannakola ki, ayagala ssente. Oli ng'alina emitwalo 10 n'amugamba nedda nga zimpe, bwe tolina mitwalo 10 simukwatako. N'amugamba kandi kansigazeemu omutwalo ogunannyamba okunoonya ssente endala. N'akwata emitwalo 9. Tuli ku mulago w'ekawempe wano. Ezo sitori ze nkubuulira sizifabricatinze, nkubuulira biri mu alaali kuba ndi Munnayuganda ali ku alaali, ali nomo Ugandan. Okitegeera? Kakati omuntu akola mu ddwaliro eyo nga teri amukuba ku mukono anoga akasente ako, agwa mu kiti oba mu biti ebyo bye mpunnyonnyodde era bye nkyakunnyonnyola. Kakati munnange nkugambye nti mu groups ezo eriyo abantu abalina criminal records era nga bano babadde protected nesiga eddamuzi. Bano tebasobodde kubeera nga bajajingibwa mu butuufu bwakyo nti oba babavunaane, kubanga balina akakwate ku regime. Omulamuzi bamuyisamu olukomo lw'essimu, balina connections, bamuyisamu olukomo lw'essimu. Ogenda okutuuka enkya, waliwo omuntu omu yagenda okuwaaba nga bamubbyeko ettaka lye. Bw'atuukayo ne bamugamba kale ojja kumonga butunoonyereza. Bwe yagenda okuddayo nako lwe bamuwadde ne bamuteeka munda nga fayiri eriko kutta muntu era okukakana nga atatale mu kkomera. Waliwo omuntu gwe batta ku kyalo simanya biki, agenda okuva mu kkomera nga ate balina kutunda ttaka eriira balyesonyiwe, ng'ettaka balina kulyesonyiwa bwesonyi era ne bali batwalako. Njagala okubabuulira gwe ekintu tekikutuukangako naye gyebiri. Kakati munnange nkugambye nti bano baba ne criminal records bangi nnyo. Gwe mulaba kukola kikwogera buli kimu ayogera Honorable Mark Mawanda gye buvuddeko. Jjukira yaliidinga abeekalakaasi ba protestants okugenda ku embassy ya Germany. Newankubadde ng'ate mumumanyi emisango gy'alina, yali kyajja ave ne mu kkomera muhoozi n'ategeeza nga n'atandika n'okutiisatiisa aba CID. Mujjukira bulungi nnyo muhoozi eyeefuula alwanyisa enguzi, naye bwe bakwata ku bano bamawanda nga bantu bange era bamawanda tebajja kubakola ki, kubavunaana. Era golaa buli kagwawo konna temugera muti, temukola muti, mugende buli kimu bawagira buwagizi. Kati beebo tuddeyo ku butemu, ku mitimu emibi nakubira ebirala byonna babbi balina criminal records. Kati example y'omuntu alina criminal record Honorable Mark Mawanda n'abalala. Kati katogere ey'okubiri banagendera kuwa examples otegeere, kubanga ensi gye tulimu ya ddala. Kimulina okumanya Bannayuganda, by the way, njagala mumanyi nti ensi gye tulimu ki ya ddala, nti bw'onookeera ku nkya ne weebaka bwebasi n'ozuukuka ssaawa 7
n'ogenda n'otambulako wali ku kkubo n'ogenda n'ozannya omweso oba ludo oba ki n'ovaayo n'okomawo akawungeezi eka ne weebaka, kitegeeza nti olunaku lwojja kuba toyingizza ssente, weetaaga kukola okufuna ki? Ssente. Kitegeeza nti kati gwe ensi obanga gyevuddeko oba oli behind time, ate nga time is money. Kati kyengezako kutegeeza nti ensi ya ddala gye tulimu si yakugetereza nga bano bagezako tulimbalimba okutuwa ensi eri vacu. Batusigira ebifaananyi ebitali mulaba balina ssente empitirivu, mulowooza ssente za mangu mangu okukola bwe batyo. Bazijjawa ezammwe ze baliko. Mweke omwana alina eggaali, omwana alina emmotoka, bannaye omwana yazimba ennyumba. Tomatira mubuuze naye gwe wazijjawa ssente ezo. Ffe nga tetuziraba. Annyonnyole okufuna ssente si musango n'okukola ssente. Omuntu asobola okukola ssente mwala alina agaggawalira ddala beyond imagination. Naye era still abaako kunnyonnyola engeri gy'agaggawaddemu. Kakati bano tebalinaawo kukunnyonnyola okuli kukutiisatiisa n'okuwagira ebintu ebitategeerekeka. Kati kategore ey'okubiri, bano oyinza okuba nga bayinza okuba ba uniformed officers oba ba civilians, ba civil servants. Bano nga bawagera Museveni si lwakuba nti bamwagala oba bamukkiririzaamu nnyo, naye lwakuba munnange omusaala, emisaala gyabwe, okuuma ebintu byabwe, emmaali yaabwe, abo nabo nga bali awo. Omusaala save my job. Mubalaba wano mu kampeyini era mujja kubalaba bwe kinaaba kiringa ekyaliwo mu 2021 ng'olaba omusajja kwegamba Bobi Wine nti munnange bwe kityo bwe kiri, badde nkusaba tondeetera bizibu bambi wali badde ogenda, kwegamba nga si nti ye ayagala amugoba oba akole kyakola, wabula munnange waliwo order from above. Omukyala wano eyasikayo abajjaati oba owajjaati yali akuba abawagizi ba Nuupu emiggo eyamusikayo bw'ati ku katambi ako, oyo bagamba nti awo wennyini immediately teyaddamu kulabikako kubanga yali alaze omutima ogw'ekisa ate nga si mutima gwabwe. Osaasira ki osaasira ki? Bwe bityo bwe biri. Kakati munnange nga bwe nkutegeezezza nti groups ezo ziri bbiri. Kati tugenda ku group eyokusatu. Eno group eyokusatu ye y'abano ba self seekers. Bano babeerawo banoonya engeri yonna gye bayinza okubbamu oba okuwulutanya ssente z'omuwi w'omusolo kuzembezo linga. Bo bali awo. Kakati muganda wange nti mu kulonda okw'abakadde kuno okwakabaawo okiraba nti bangi nnyo baayitamu naye nga tebeesimbawo ku tiketi ya NRM nga kibaswaza kubanga tebaagala ku associatinga na NRM. Omuntu ddala bw'aba alimu ensa nga ddala mu butuufu Munnayuganda ali ku alaali tayinza kujja nakugaa nti neesimbye ku kkaadi ya NRM. Atya ng'omuntu alimu eddiini alimu kwegamba kye bayita okutiya oba okuwa respect ensi yo n'okufa respect omuntu munne, tajja kujja kwesimba ku kkaadi ya NRM kubanga batya okwasosietinga n'ekibiina kya NRM. Waliwo omwami omu Nambooze yamwogerako oba Nambooze bwe nawulira ayogera ku example ey'omwami omu eyagamba NRM oye, ate oluvannyuma n'akwata emmotoka ye n'agikumako omuliro. Bwe yamaliriza n'agamba ab'opposition bagyokyezza. Okiraba mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Kakati abantu bano bali desperate. Ekyo kikolwa kye yakola kitegeeza asobola okufumita ekiso, era bwe bakufumita ekiso tajja kunyega. Jegaye bajja bakuba
era bakyabakuba nnyo. Mwawulira no Majembere nga yeewaana nga bwe baatulugunyanga abantu e Nalufeenya. Kakati munnange kifuuse ekikolimo, kifuuse ekitoogereka gwe okuidentifyinga ne NRM. If you identify yourself with NRM, muganda wange, shame. Kakati munnange General Museveni jukira nti mu myaka gino gyonna akolaga tali ready ku stepping down. Kati government tekyali y'abantu. It's never a government of the people anymore. Tekyali government y'abantu. Yafuuka mpuku y'abanyazi, yafuuka mpuku y'abo abali guilty ate bakimanyi nti nabo bali guilty. Yafuuka shelter for the guilty. Abantu abali greedy, ab'omululu ye NRM. Kakati mbadde nkunyonnyola wano nga nkugamba nti ebyokulabirako bingi nnyo. Gye bavuddeko wano tulabye General Museveni bw'atyo ng'akangula ku ddoboozi. Naye mu kukangula ku ddoboozi ng'omuntu yeebuuza lwaki, kubanga ebibadde bigenda mu maaso ku airport bingi nnyo, era ne Kosase Joel Ssenyonyi ng'akyaliyo mu Kosase yabyogerako byonna emivuyo egiri mu airport eyo. Naye munnange ne bamuvumirira nnyo, era nga abo bwennyini abaliyo baamugamba nti bo emirimu Museveni yagibawa. Twagenda okukyulira omukyalo oyo mwerabidde n'erinnya nti muwala w'omu ku mikwano gya General Museveni mbu bwe yalwana nabo kati yamuwa bubi ogwo omulimu, just yagumuwa bubi era nga gwe tosobola kugumugobako. Kakati munnange we bituuse nti enguzi ku airport neekwata akati nejjukira nti badde yakwata dda akati naye nga kirabika wano waliwo olutalo lw'okulwanira ssente. Nze bwe nkiraba era naawe ojja kukakkaanya nti ddala mutuufu waliwo olutalo lw'okulwanira ssente. Kati Museveni bw'atyo alaze bagoba abakozi 152 staffs 132. Lwaki? Bannange tuli ku Entebbe International Airport era nga eno waliyo kye wali badde oyita omuyaga oluvannyuma lwa reports ez'obuli bw'enguzi eza corruption okubeera nga munnange twazitegeddeko era nga twazitegeera dda mu Civil Aviation Authority. General Museveni munnange kigambibwa okuba nti yalagidde bagobe abakozi 152 oluvannyuma lwa serious allegations eza misconduct ez'okubeera nti ne bakwasaganya emirimu gadibengalye mismanagement ku airport gye tulina emu yokka bweti e Uganda. Kakati munnange okusinziira ku kunoonyereza kulaga nti waliwo bingi ebyatuukiddwako. Kakati nno mwebyo ebyatuukiddwako oliriza Yesu lwaki nkugambye nti kati lutalo lwa ssente nti tewaliwo fair competition mu ani akwata business omu before ebyenkizo abantu mwe bayinza okukola ssente ku airport awo. Kati awo teebereza nti kati waliwo mujjukira mu biseera by'okukebera covid companies ezakwata okutenda z'okukebera covid mujjukira zaava mu first family. Kakati wano nti biggest issue eri ki nti waliwo company emu eyeefuze byonna. Kati company endala zonna ne baza out competinga ne bataziwa ttenda era
passenger lounge wamu ne duty free areas nti bida omu yekka mbu yakkirizibwa okubeera nga awangula contracts ezo era nti kampani yemu era yebadde ng'ekola ki eriyo owuliriza yebadde ng'eriyo kampani eyo kati bano abalala bagezaako nabo okwagala okubeera nti bakola ki bafunayo okwo bagire nga bwomanyi naawe bagabane kubanga ssente ate kati balina okugabana buli ki area akaliwo balina okugabanagabana muzzukulu ati kati yinza okezanga n'abazzukulu b'abazzukulu Museveni tanafuna abazzukulu b'abazzukulu naye nga n'abazzukulu kati balina munnange companies endala zonna ezaali interested zonna baazigoba mu bidding process era nga beekwasa nti waliwo technicalities kati ne wajja ebibuuzo bingi ennyo ku fairness ne transparency obwerufu n'amazima mu kuwa contracts kwani nga bw'olaba airport bweddukanyizibwa ti n'oba oyagala kunywa kyayo omunywawa ne bwe bukugamba byentegeeza ebyo kati kampani emu yokka kakati General Museveni mbu n'abeera disappointed nnyo ng'amaze okuwulira story ezo kampani emu gye mmanyi gye baalemesaayo ya Cafe Javas ena restaurants ennungi ne quality services naye baagimma kati ate abaliyo bw'otuukayo ne bye bakuwa okulya weewuunya biri substandard ku new terminal kakati kwegamba olaba nti ekyo kireetawo discomfort naddala eri abatambuze kubanga airport osobola osanga ebintu byaki naye olwokuba nti kati bino birina kubeera muki oba bayiga oba bakinga wala emmotoka za gavumenti nti oli ajajjiwa mwannyina oba omwana wa kojjaawe gwajje mu kyalo eri ayigire omwo agitomeze nga naye ayigidde omwo oli emmotoka ya gavumenti bagitomeza bakola batya bayigire omwo era bibaddewo ebbanga lyonna wesanga abantu kale mu bifo tebali qualified naye nga bwe bakola bali eyo sebugu internal affairs oyinza kugamba kyengezako sigambe nti mu internal affairs naye kugambe nti kati nkuwa example mu bitongole bingi nnyo ebya gavumenti gye bali naye nga tebali qualified naye olw'okuba nti balina akalandira kati awo ebyo byonna nga bibadde bikunnyonnyola waggulu awo muganda wange teweerabira ekintu kimu okulwa mu buyinza kyekireese ekintu ekyo omuntu omu okulwa mu buyinza nti Museveni okulwa mu buyinza emyaka 40 kyekireese ekyo nti waliwo abantu kati nga bagifuula family business nti omwana bamuzadde taata we akola mu gavumenti ne maama we naye n'akola mu gavumenti n'azaala omwana naye n'akola mu gavumenti kakati nga bwe bali awo kitegeeza baliko n'abantu abalala abaana b'abaganda baabwe bwe bati ab'eŋŋanda ebukojja wa bonna ne bagenda nga bakola ki era ensonga kyo kiraba nti waliwo ministries ezimu nga bw'otuukayo abantu boogera lulimi lumu nga baawambayo nga bw'otuuka mu ofiisi emu nga lulimi lumu lukabe lukola kakati ebyo byonna biva muntu kubeera nti aludde mu buyinza kitegeeza nti waliwo imbalance mu distribution ya resources ne mu mpeereza kakati munnange Museveni mbu bali mu kunoonyereza kampani ki eyo ekisooka eyeefuze emirimu awo kitegeeza nti ani eyeefuze mu saaka eyo eyaabwe mu family oba ani nabano baagala baliiko ne bali bagire kubanga tojaga nti kati mwe bajja bakola kibajja bajje namwe kale mujjeko airport muteekeyo nabo boyina obusobozi nti buli kimu bagenda bakyefunza nga bwalaba beefunze emmwanyi n'ebirala byonna newankubadde nti bannaffe bali ba opportunists olwokuba nti yayina waalya ebiti biri byenkunyonyodde eby'abantu bali ajja kuba awagira buwagizi at the end of the day gwe tojja kufuna kituufu gwe muganda wange ampuliriza naye nga njagala nkubuulire ti kino kyafuuka kintu ky'abantu bali mu kasaako makakundi ababawagira era beebo ababakijjanya abalina engeri gye bakifunamu simanyi oba abuulira ggwako wabukooyi naye nga muganda wange kakati bino byonna nga bwe mbikugamba nti oli ne wabanga agenda kukola ebintu gadi byengali
ajja kuwangula tenda akole. Kati kampani endala zinajja okubiidinga tezijja kuyitamu. Naye kati bwe bagamba nti nno Museveni kyajja akirabe, just waliwo abamutuukiridde ate nga bantu be, ate nga nabali abantu be, kati ng'alina batuuza nti kati mani kali mugireeko bwe muti wakiri mutwaleeko kino nabano basigaze eno bakuŋŋaanye wano bwe kiri. Kubanga ebintu bingi nnyo abantu bayogerera wano nga boogera ku faamu y'Abarussia. Faamu y'Abarussia eyaleeta buno obwoma bwo, eyaleeta ennamba ne system eya express penalty scheme nga bakozesa number plates eza digital. Kati olwo nga bagezaako kubeera nga bakufayininga buli kasango k'oba okoze. Ekisooka omuntu akirimu kimu muhwezi sina kyenyeza kunyonyola ku oyo, kubanga obanga awadde empisa okuwooza akatale. Nze bwe nkiraba okusinziira ku story nga bwe zibadde nga ababadde baliwo ebbanga lyonna kuba bwe tukulidde mu story ezo ez'abasajja abo. Kati gino emivuyo gyonna egiriyo. Kati Russia eno faamu y'Abarussia yo egamba nti bino ebya fake traffic fines ze bakuba abantu eziri fake. Gwe okimanyi nti mulimu eziri fake, nti gavumenti bikwata ku yo, nti gwe otuuse okubeera nga bakuyimiriza ne bakugamba nti olina fine ya mitwalo bwe giti, naye ng'omaze ebbanga nga tovugana mmotoka nga n'emmotoka ye ebadde ng'eri mu garage. Kibaddewo naye nga system ekulaga ekola ki? Ekubanja. Kakati kino kibaddewo gwenyinza okulowooza nti nnimba, era nga abantu bangi nnyo baze bakikomplainingako. Digital system eno yaleetebwa era nga traffic fines ne babeera nga baziyisa omwo ne basooka ne batukuba ennyingi ennyo nga balinga kugamba abatweyambululirako ebibamba nti batukwasisa mpisa ku nguudo n'okumalawo obuli bw'enguzi, corruption. Naye ate bo kakati ne bagijjako bano ababeera ku nguudo, olwo bo ne bakola ki? Ne bagiza bulijjo kitegeeza ebaluma naffe katugire. Kakati munnange avuze emmotoka okwetoloola eggwanga lyonna, ojja genda okwesanga nti bonna babakuba fayini ezitaliyo ez'empewo, kwegamba nga bw'onoogamba nti bakusomedde omusango naye toguzzangako. Kati abamu ne bafuna duplicate penalties. Gwenyinza okwesanga nga already bakufayininga oyita ku bitaala ebyebwayise ne bakufayininga n'osasula, ate ne baddamu era ne bakufayininga, ne baddamu ne bakufayininga, naye ng'ate oludde okuyita ebwayise. Kaakati muganda wange kiba kitegeeza bagenda kuvunaana emisango gy'otakola ki? Gy'otazzanga. Tuli ku system eno eya EPS. Kati kampani eno y'Abarussia yo n'ebyegaana, yeegamba nti gavumenti bikwata ku yo ffe si ffe. Juzi wano poliisi yakoze operation Kira Road, Kampala, nga bategetinga ba defaulters kugamba balemeddwa osasula fines ezo wansi wa system eno auto EPS program. Kakati ba drivers bangi nnyo kyababuuseeko kuzuula nti nno amanya gaabwe bwe gatyo munnange gabadde ku lisiti y'aba defaulters ababalemeddwa okusasula, ng'ate tebena kye bakimanyiiko nti oba baali bamenye ku mateeka. Gandi sinze bannange emmotoka yange erudde ngivuzeemu na leero ebadde erudde okutambula, naye nga bakola ki? Naye olw'okuba yafuna ku nnambe nti gwe wafuna ennamba n'ogera n'ogifuna nawe wakusasula emitwalo gyo oba 780 bwe bityo n'okitaba ku mmotoka yo, ye n'ojja kyanki akanamba akapya. Maama kumbe system eri wayingidde dda batandise kukubala bannaffe bo. Kaakati kampani eno eya Russia eya contracting okuprovidinga technology eyayita technology yoyo
egamba nti system ekola bulungi nnyo naye bagikozesa bubi. Ekisooka, tebalina proper data input, tebalina oversight okuva mu local authorities. Ekitegeera, kwegamba system yeetagako bwakalabalaba. Ekisooka, kubanga omuntu asobola gimanipulating okukola ki, okugaggawaliramu. Kwegamba byonna ebyo nti goyinza okugisanga nti gavumenti egenda okuleeta system eyo nga yo tennaba kutegeera nti nno walina okubawo abakugu abalina okuba nga babikolamu. Kubanga nze nzijukira nga tutransforming okuva ku analog okugenda ku digital, ffe basanga mu system eya ZTV baatuyigiriza bulungi nnyo era twagenda tubiyiga mpola mpola paka bwe twadoputinga system eya digital ne tuva ku analog ne tugenda ku ki, ku digital. Akitegedde muganda wange. Era ne batusomesa bulungi Abachina, ffe abafuna mu kusomesebwa Abachina bali abaasookawo ekololo abainstolinga gundi eyo. Naye era waaliwo okusika omuguwa bano abasimanya abasigineti simanyi n'abalala nga beewakanya bagamba tebijja kusoboka ebyo system tejja kusoboka ya digital. Ekisooka nga baagala tusigale ku analog bo nga bwe babiwakanya. Naye Abachina bali nabo ne batandika okubeera nga bakola ki, balaga nti bana ebisoboka. Era ne wendi wane essaawa ya kakati lwakuba nti ntya tibayinza okunkwata naye nsobola okukola TV yange ne neeteekako, nsobola okweteekako naye neeteekako ne neerangirira neerangirira naye maama mundeke. Ne kwegamba nti bo balaga simplicity ne batulaga nti kyangu era ne batusomesa ne tutandika okubeera nga naffe tumanya tutandika naffe okubisoma ne tutandika okukola ki paka kuli bwe y'okubeera nti osobola okukola bypassinga gundi yaabwe system yaabwe n'okola by'oyagala n'okola TV nga just onaka computer awo just kamu bwe kati osobola ogiteekako kasoba ng'olina ebintu teweekasukayo. Ngenda okulanga ndyoko neerangirira nga bwe nina emiwogo n'emimmonde ne vakedo mbadde mulowooza nti neerangirirako ki, neerangira miwogo gyange na mimmonde mundeke. Kakati munnange kampani eno bwetyo yeegamba nti ekisooka bano balina issues nnyingi nnyo. Inaccurate vehicle registration records, poor enforcement guidelines, delayed system updates. Era nga bino bireetedde system okubeera nga munnange balaga tesoboka. Kati kitegeeza nti waliwo abagezaako olw'okuba ndowooza nti kigaanyi bagezaako kyankalanya makkati yaabwe era babeeko kye bakola ki kye bafuna. Kuba tosobola kuŋŋamba nti eyo system n'onkwata wano essaawa eno n'ontwalayo n'oŋŋamba nti eno system ekola bweti bino babikola bwe bati timusobola okuziba enkya nga si bisobola bi perfecting. Kati bannayuganda abaana bagizi gye bali abaasoma abakola ki, abaana bali makeere bakola zisimu kaadi bakola biki kati ng'obaleetera bino kasasiro mbu system simanya inaccuracy biki. Kati ebyo tebikola. Kitegeeza nti waliwo omuzannyo awo mu system ya Museveni eno mulimu agabbi gali ng'enkunnyonnyodde ga opportunists gali awo gaagala kukola ki amalindirizi era go gafiirawo ge gatusibyeko no change. Okitegeera bano bagamba problem si software oba hardware gwe baabawa nedda, wabula failure to update and manage traffic data in real time kyekireeseewo incorrect drivers to be fined. Kati just failure kati ani oyo alemereddwa ani okuupdatinga n'okumanaginga traffic data in real time ani. Kakati buli baali bakikuba nga kikola mangu bagenda bafayininga abantu bwe bakomplainga ate abagenda mu kalulu bansinga twali twamala kalulu ne Museveni teyalivuddeyo yali sidise busirisi. Naye kati bwe tugenda mu kalulu avuddeyo nedda
kakati ne babigira nga byali bikola bulungi mu ntandikwa. Kakati baganda wange sigenda kusukkawo nnyo wano, saagala kusukkawo nnyo kubanga anti bagamba nakugenda nti naazino bulungi akola ki ate ekitava ku sengeri kifuuka wankindo. Nange muneeka nkusiibulire wano kisinkana mu mboozi zaffe ezinadako no ku Uganda Atulaaki, naye obubaka obwo butwale nga bukulu era njagala otunuulira abantu abo obategeere. Kati gwe beera munnayuganda ali kwalaali, beera a genuine Ugandan, beera kwegamba munnayuganda owa ddala. Ekikulu mwagala nnyo okkiririza mu bagwira, ekyo nakyo kiri awo. Teri alumirirwa nga talina kigendererwa, ate nga nnyini mufu yakwata ewawunya. Kati ffe bannyini mufu ba citizens ffe abalina okukwata ewawunya, tetulime kukwata gwanga tulikwasa abagwira tulowooze nti bajja kukwata ewawunya. Bo bakwata wayonjo wokka, wali gold, wali mafuta. Kuba amafuta ga Uganda bana kaddo gatonda, nalaba kabuleeta annyonnyola ekintu ekyo. N'ebibugaga by'eggwanga basima batwala, depots zonna baazizza kubanga bo bakwata watakola ki, watawunya. Kati eno mu kasasiro waffe gye tubeera emyala, olaba na myala atambula agamba mulabe nakawe ewa Ssenyonyi we wafaanana, mulabe keekikoki nga nammwe mugamba muleme kubeera babuyabuya. Eno ensi yaffe ate ensi ya ddala, ate nga tegenda kuvaawo, ate nga muzaala waya si mumunyokesa bulijjo. Kakati ggwe olowooza bw'onooba ovuddewo omusaayi gwe gugenda kuggwaawo, gugenda kusigalawo naye nga gubonaabona, olw'ensonga olemereddwa okutegeera mu real time. Kino kyetaaga ku adjustingirawo mu real time, otherwise delays may cause devastating problems in the future. Kabasiibulire wano baganda bange, ninze jasigala nga nkyayogera paka lwe ndikoowa nenga nti kati nkooye, naye ng'ebimondenemu gwe gikyaliwo vakedo nja kulya amaanyi, nja kuba nkyali nago. Weewala baggwe kankwerekereze ate tusingane mu mboozi eziddako. Mukama Katonda